nate ku Focus TV. Thank you so much for kubirangula bagwe ali mu Uganda, ali mu East Africa wamu ne diaspora. Thank you so much kubiranga okole ekyokola. Amawulire gennina simalungi, mawulire gannaku. Abantu 8 bafiiriddeo mwemulire munnamawulire story yonjirina byabadde luddawa kyekyaviiriddeko okufa kuno bwino ki omupya eyakazuuka gulire eryo tuvi byonna birina ku Focus TV. Then ekirala bebakubwa abantu bakubwa amasasi side ze Kayunga. Honorable Nalukoola wamu ne Nakwedde balina bye baleese ku bwino ku bantu bano era babakyaliddeko gye bali nga bataawa. Stories zonna zino biri tuzirina tuva ku Focus TV. Katuveeko wano katini Mubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Boterevu nkwaniriza ku Focus TV erinyaze ade weba force ekima miyanja and of course unawe sinzira okubangula ba Focus TV nkwebazo kubera ngo kikola. Ngenda kuzomwezi 15 omwezi ogwo January 2026 wonaku bebalonda abakulembeze ne ba MP mu ggwanga lyatu Uganda. Ebintu bingi ebyakolebwa ebikolobero bingi ebyakolebwa ku lunaku olwo era abamu ku balojja olutabaalo luno lwe baayitamu n'ebisomoozo bye balimu kubera nga bakubwamu amasasi mu ngeri ey'ekisaagiriro. Tuyinza okugamba yakisaagiriro lwa nsonga nti omuntu eyakuba amasasi aba amanye emmundu kyekola era aba amanye amasasi teyayinza okuva singa ogakuba mu bantu. So bakubwamu amasasi saidi ze Kayunga mu kalulu ka Nakwedde. Nakwedde ono tujjukire tugaane nti aze yesimbawo emirundi egy'enjawulo mukazi wattu naye nga bigaana. Omulundi guno Katonda yamubiseeko akasubi era buwanguzi bwe ebumuweebwa so nga ate era ajjukira bwalimu n'okugenda mu kkooti okuddamu okubala obululu. So byonna ebyo nga biwedde be bawagizi be abaakubwamu amasasi oluvannyuma lw'olunaku olwo okulonda nga kuwedde bali mu ddwaliro bapooca. Story eno tugirina nga bonna buli omu atotola olutabaalo lwe baayitamu okulaba nga maybe batuukisibwako ebisago ebyabatuukisibwako na biki ebyabatuukako ku lunaku olwo biki ebyaliwo. Tuva ku Focus TV katwabe story eno tugyekkanye babiri. North Areas Nalukoola n'omubaka omukyalo omulonde owa disitulikiti y'e Kayunga Harriet Nakwedde bakedde ku ddwaliro ly'e Kayunga okulambula ku baakubwa amasasi mu kulonda n'okulaba embeera gye balimu. Fatuma Mutesi ne banne abalala bwe bapookeza ku bitanda baafuna ebisago eby'amaanyi nga mu kiseera kino bali mu bulumi obutagambika. Nengwa mu lukonko ate ne bajja ne banjirikako ne bankuba emboobo. Nabagamba nze sivaano temumutwala mbuyimuka yimuka. Obujjanjabi bampadde eddagala kale baali mpandiikidde ku kapapula kanfulumizza eddagala erimu ne balimpa mu famasi mu ddwaliro mwennyini eddala ne ndigula. Ne bakuba mu gundi mu dduuka we bati mu gundi mu luggi amasasi tututu. Nze nali ntudde we bati ngasa amagulu ganeeno bakuba waneeno nagenda olaba nawaneeno nagenda olaba wentudde wajjudde omusaayi. Omar Mayanja omutuuze mu kabuga k'e Nazigo ng'ono yafiirwa muganda we Ali Sekajja gwe baakuba amasasi ategeezezza nti muganda we baamulanga bwemage nti kyokka baagezaako okugulawo omusango ku poliisi naye nga bakwasisa amateeka bababuzaabuza. Ngulaba ng'abapoliisi era abajereegerera obujereegerezi baba bagamba mu kujjayo omuntu nti mujja kudda mugulewo fayiro ate ku nkomerero batuzzeeyo tulabe ekigenda mu maaso tugamba buga nti ebintu byammwe biwanvu. Sekajja yaleka abaana era muganda we ayagala gavumenti ebaliyirire kubanga eri mundu ya gavumenti
omusirikale wa gavumenti baleetebwa ng'era bajjanga ba gavumenti babajjanga kuba bantu awo tujja kimanya nti gavumenti yabasindika batta abantu obwaba bwali butanwa era nate tujja kukola ki tunoonye obwenkanya. Omubaka wa Kawempe North Elias Nalukola ne Harriet Nakwedde benyamidde olw'ekikolwa ekyaba ebyokwerinda ekyokutuusa obulabe ku bantu. Baasasira ebyasi nga beggalidde munda mu dduuka. Yalabirawo nga watudde wajjudde omusaayi ng'amasasi gakutte ki amagulu. Ddala oli wa byakwerinda ki? Kyannaku nnyo nti ng'abazadde abalala bateekateeka abaana baabwe okudda ku ssomero mu mbeera yonna era ey'obuzibu gye tulina mu ggwanga. Katulina ne bannaffe abali ku nsiko ssaawa eno nga bw'omugamba ebya fiizi takyabisobola nabbisobola abali mu ddwaliro kyokka n'ono munnaffe yafa. Bano basuubizza okuyamba abantu bano nga balwanirira eddembe lyabwe mu kkooti basobole okufuna obwenkanya. Article eya 50 eya Constitution ya Uganda. Omuntu yenna alinyiriddwa eddembe lye waddembe okwekubira enduulu n'afuna obwenkanya okuva mu kkooti. N'omulala yenna ategeddeko eddembe ly'omulala nga lirinyiriddwa alina ebbeetu okuwaaba omusango. Bonna betuzze tusisinkana abalamu n'abo abaagenda naye nga baaleka abaabwe baagala obwenkanya. Twagala okubira omulanga gavumenti yetumanyi obulungi nti obuvunaanyizibwa bwayo bwakuumate bantu bannayuganda okulaba nga tudda ne twekuba mu kifuba ne tudda ku kkuba ettuufu okulaba nga tukoleyo bannayuganda bye batusuubiramu. Story ye Kayunga nkakasa nti ogirabye era biki ebigibaddemu oba biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oyongedde obifumiitirizaamu. Abantu baakubwa amasasi abalala ne bagendera ku biwundu eby'amaanyi amagulu gakutuse mulimu n'abaafa by the way ku masasi ago naye byonna byakolebwa internet teriiko era y'ensonga lwaki abantu tebabimanya bulungi wabula twawulira mbu saidi z'egundi masasi gaakubye Mawokota masasi gaakubye Sembabule masasi gaakubye Kiboga masasi gaakubye so tetwafunanga bulungi mawulire kugamanya nga bwe gaali gatambula so ebyo byonna byakolebwa naye ng'ate era abantu bano baali balina abaana babazadde abasinga nga bana balina okubaza ku masomero kati Nakwedde omukyala Nakwedde wamu ne Nalukoola bwe kibakoze kwe kubaako obutono bwe basobola okukolera abantu bano balambulako mu ddwaliro mulina mumanyi kyekitegeeza okubeera ng'oli mu ddwaliro omuntu najja okukulabako n'akuleeta ekitono ky'aba asobola okukuleetera kuba tokyakola era nga tukyayinza so tusaba Mukama abasuumuuse oba abawonye era obulamu bwabwe busobole okugenda mu maaso olw'ebyo ebyatuukawo. Amawulire amalala gennina oba genjagadde okukutegeeza geega kabenjedde kabusa akaagudde ku Mbalala Highway oba Yantonde Mbalala Highway. Oluguudo luno abalumanyi luli flat bulungi oluguudo luli straight era ekyaviiriddeko okuva nga akabenje kano kaaguddewo bagamba mbu ye envuga ey'ekimama oba okuvugisa ekimama emmotoka ezisoba mu 5 zaakubaganye okulaba nga muwendo gw'abantu bano gwaweze bwe guti. Ekirala abantu bano 8 okufa aba muntu omu yakoze ensobi abali ku luguudo baba bavuga ku nguudo mukimanyi bulungi okola ensobi emu n'ekuviirako banna abalala bonna okugulamu obulamu bwabwe so byonna bibaddewo n'ekisinze okuleeta story eno okubanga etambula mu social media ye munnamawulire Julius Kitone alipootinga saidi zeeyo mu Western. Ripoota ono yafiiridde mu kabenje naye tetunalaba story ey'official ku NBS era mubagambye nti olwokuba NBS maybe eri mu bidiversion byayo byefokasingako tennata story eno oba tennakola story ku ripoota waye yafudde ne bw'oginoonya ku mitimbagano tekuli so ripoota oyo Julius Kitone omwoyo gw'omugenzi Mukama agumuze emirembe yafiidde mu kabenje kano abala 8 oba 7 ne bafiirawo mbagirawo so ng'ate abagendedde ku bisago be bangi ennyo era kitegeeza ennamba z'abantu abafa zikyayongera okubeera nga zinkurizinga so akabenje keeko kagudde saidi zeeyo Mbalala Lyantonde Mbalala Highway era tusaba Mukama abantu abo abafiiriddwa abantu bali Mukama abagumye era n'abannabeera nga maybe tebannawona Mukama abasuuse babenga bawona naye nga kitano nnyo munnamawulire waffe munnamawulire munnaffe Julius Kitone okuvibwako obulamu bwe oba okufa
kitalo ddala ngaffe abali mu mawulire the journalism fraternity tukusaasira batusasula family yo ne bazadde bo n'abaana bo n'ab'enganda bo n'emikwano gyo n'abakozi banno abagenze okubeera nga bafa nga banyolwa olw'okufa kuno. Otherwise gegamu ku mawulire genjagadde okuwulira ku ssaawa zino agabaddewo oba agatambula tusingayo nate mu vidiyo ezijja mu maaso eyo nagamba nti tulondoba mu story ezitambula ne tujja mu story ez'enkizo ne twongera ezikuba mu torch ne tumanya kiki ekisingira ddala okulaba nga kitambula. Otherwise nze Ade Focus TV kwotava nkujjukiza baganda ba Focus Event Services bagamba nti bawe omukolo gwo bagukwate bulungi obirenga naawe ofunamu ossanyu ku mukolo gwo. Bagobere ku TikTok Focus Event Services olabe biki bakola. So nga tene Focus Farm Chicken Supply nabeera ku Focus ku TikTok kwebali banoonyeeko bobenga bakuyigiriza okulona enkoko z'ennyama. Otherwise tukomye nno olunaku lwaleero tusingane mu vidiyo ezijja mu maaso eri. Bye bye. Joins the rest of the world to commemorate the World Condom Day. The Ministry of Health has expressed concern over low condom use among adult males compared to young males, contributing to increased infections among young girls. To mention that we are seeing that condom use is increasingly becoming higher among the young people, the middle-aged. But again, we see less use among the adult males, the men, and yet we see that there's still a third of all the new HIV infections occur among these young people. And of course, there's been a question of who is infecting the young people. Dr. Robert Mutumba, the Assistant Commissioner, AIDS Control Program, noted that while the overall condom use has increased, there is need to address the disparity. For us as a program, what we actually do is to ensure that we dive in and avert the spread of HIV among people, among, all those high-risk populations. Dr. Mutumba confirmed that Uganda imports quality condoms, dismissing claims of substandard products. The country procures the rightful sizes of the condoms, but also the quality is assured before any of the condoms are distributed. It is a standard practice. Our National Drug Authority has a unit that does verify and ascertain the quality of all the products. Dr. Mutumba also revealed that research shows a higher condom use in urban areas compared to rural areas, noting that misconceptions about condoms persist, especially in island areas. That particular group of men were telling us that when they use the condoms, then they note that they are not able to catch the fish. So you can imagine that level of understanding, that level of misconception, that if a fisherman used the condom a previous night, if they go fishing, they will not be able to catch any fish. Despite these challenges, the government faces no budget constraints in procuring condoms thanks to international support. I want to really mention and confirm that we've not had, significant challenges in terms of budget shortages for the country to be able to access condoms. That really hasn't been a major issue. And we really want to thank the partners, the US government, the UN, Global Fund, many other players that have come in to complement the government budget. As Uganda kusubscribinga ku Focus TV bingi